Where what tusanga we tubera ate tukusanga wera wo tubera. So amanya ndowooza Mampita Dick Smith, welcome onto the show. This is Celeb Jazz Extra with the king, the main man, the king himself. I'm chilling with the beautiful, the princess from the kingdom. Obe Uganda, obe Nigeria, obe Jamaica. We're yet to find out. But ladies and gentlemen, introducing to you the beautiful Faridah Ndausi. My name's Princess Faridah Ndausi. I don't know. I'm so glad to be here with you. This just celebrity with the king himself. You're looking so good. You're looking so beautiful as well. For real. Yes. Come. There's a way you twist your eyes. Sometimes Gandhi Rokwanga sienze. No, seriously, every time I've met you, your eyes they're kind. They do what? What? I tell yours. Princess of Faridah Ndausi, she's an actress, both locally and international. She's a producer, she's a director, TV personnel, music, the side of hers, it's also there. That's the little about me. Tuyogedde ku kya bufumbo, tuyogedde ku kya abaana, they don't matter. I'm a mom, oh, definitely I'm a mom. Mother of how many? Tebabala baana. They don't count children. Mubamu ababombamu abasenga mubamu ababajjajja n'abalala. You get it? So kati osobola okubala abaana abaliyo ne banyinga. Kuba oyinza okuba nga batotunulidde wo bababo ng'ate n'abalala kaso kati kasita oyogera babagamba ffe tatwagala ayagala babe bokka ayagala bagundi. So like olulimi olutuufu, we don't count kids. We don't. Faridah Ndausi wa tribe ki? Muganda. Kati so Omusaayi Omuswahili. Omutonotono. Omuswahili otegeeza mu Tanzania oba mu Kenya? Both. Omutanzania n'Omunakenya. Bajjajja wange omukazi. Omukazi azaala mami n'azaala daddu wange. So balina mwaka akantu. So Faridah Ndausi bakuzaala wa, okulidde wa, ofumbiddwa wa? Natandika gye bakuzaala. Banzaalira ogamba mukyalo oba bwe banzaalidde omwana nga ndaba bwe banzaalidde. Kale kankole bwe nti banzaalidde Kabalagala Musambya Hospital. Ekyalo kyange Kayunga Bugerere ne Kawempe. Ebyalo bibiri. I think I'm not. But people think I am. You do it a lot. Are you doing it on me now? No. Anti kati waliwo omuntu ng'oba bayita amaseka maje mu lukufu. Ndi Muganda naye sometimes ebintu embibeera so hard on me. No, God is blessings. I learned a lot being myself, just to stick on what you love, you know. You have to, this is what I want, you go for it. No matter what people say, just chase what you want. So at the end of that day, you achieve. So naigaba kama wagambi bobo inacho yagala. Mwenyini mwena singa nokwegomba okubaira nti I become a movie personnel, So even when I begin back, I'm determined. So like my movie career, my acting career, when chiroozako zikamba kambira ekigenyaage nyoyo sebo nzo omukubbo soka no wafe yaddako yo rigimu era nga tuli bukolwa nga tuli bwana naye lwakuba kusawe baba kutadde mu character oli ne mubango ina 18 oba 2 osofaana wasatu. By that time oba okitegeera nolaba bwe mwenkana emyaka oba bakusinza character gyaba kuwadde kibayita cut as in art, as in the love, the tongue of art. So bakuteeka wonna ni wano nsobola okuzanya nga nkuzaala. In real life can I have ekichudule ni like a man like you a man as in. I'm real life, I can have you, yes. But not your kuzala. Kambira sinajivaamu nnyo. Sinajivaamu kyali part of Bakambira Drama Actors.
lwakuba nti nagenda neŋŋamba kansooke neekubireko nnyo ku movies ndaba oba nsobola okujja ekitone kyange ekyo kyendowooza kyendi naye nga msila a member of Makambira Drama Actors naye nasooka nenjivamuko emyaka nga gijo nga sigivuddemu nti have left the Bakayimbira wabula nga ngezaako something else movie but I'm still part of them. He met me by the time of Bakayimbira, so we decided to be together. So, and the time came, netuberanga buli omu agenda their separate ways. Yeah, in a good way. Fewali nnyo kuba nali sibitegeera nga sibimanyi nnyo it comes to love babiki nga ndi mubisi nga sibimanyi era nanjigiriza how to love. Like nali sinamanya ku experiencing a love kyeki. That's the truth. So oba okitegeera kuba nali ndi awo nga ndi green ng'oli ndi awo byebiki you know. So nezija nga mbiyiga nembimanya. He loved me the way I was. He could not mind oba ndi wa myaka emeka oba ndi muto oba yali atya, you know, that's how life was. So nange nemwagala because he supported me a lot in that nti when I tandise okubeera mu mazin mu movie life yakiraba nga nkiyingiddemu nansupportinga. However people could say yantwala no ekyo so kituufu tekiriyo like amanyi gange kyenayiga mu Bakayimbira kyekyantwa yes nentuuka nansupportinga. He was really so supportive ekyo kimuweesa credit. But he didn't took me there nedda. Erinnya yes we did, we are together but for the name erinnya lye yasooka okumpa nga ye nga atansa okunjagala nga bwabeera kumpewo nga nze Faridah nayongerako Ndausi kitwala Farid. In short kiri Faridah Ndausi because the love he shared for me, the love was so much, it was really top notch. So kitwalirayo, it was a sweet one. It was so sweet on my side. Now this reminds me of like kunsusuta nali olontansa okuyingira fields y'omukwano. So bana waki ebyo obugenda mu we did but waki obyogerako nnyo byayita byagwawo but we did. okay, so Nothing. I could not say this or the other. Himself, that's why Agambye nti oba he did this and nange so Agambye nti oba he did this from nowhere. From nowhere nga tewali fight tewali. That was it. I don't know ndoza mukama yali akikoze bwatyo nti time ejatuuka ebintu bibeere bwe biti. We were but buli kimu kyali kigenda on the smooth road, on the smooth track, whatever they call it. But siman for real siman no tetuli Katonda. Kasita bw'abanga yasigala akyali mukwano gwange which is okay. Yeah, we talk oba waliwo ebyaliwo before. Omanyi omuntu mu obusungu bujja naye nga nejjobujje tomukolaki. By the way nga n'obusungu tabumanyi. I've never nti oba namukwatirako omubwenzi oba nalabako message kabenzi talabangako yadde message oba yankwatako n'omuntu ebyo byonna tebyaliwo. Neither just talks omuntu nojja ate mu life sifena nti tureasoninga bena n'omuntu nga tebagala basanyuse life eno tubibaamu nekyo ino nkola butawuliriza ngambo. I think ndowooza ayinza okuba yawulira ku bigambo just atanka omugamba ebigambo but they were all false. The Nigerian gigs waliwo production gye twakola wano mulimu bagiyita Roses in the Rain yantuusa ku kyendi. Let me make that point clear. People, they should know. Boogera nnyo. Akine Popo, the short guys, they are my friends. I respect those guys, by the way. They are not young staff. They are real guys. They even bakusinga na bulungi, but they are batusinga bakulu. Bantu bakulu. But yes, kati olino mwambi mamita Emma Bokana. He blacks here. He has been here for 20 years. Here in Kampala. So yanjigiriza n'ebyo ebintu okuleeta wana ba Nigeria. So bwe yabaleeta naleeta Clario Chikura,
naleeta no Desmond nze namwereetera but ye bwe yasooka yaleeta Clario, naleeta Emma omulala is a producer, is a director, naleeta Infanyi, naleeta Solomon. They came a group of 6 yetukola production Uganda ne Nigeria. So nainamuko ka role kange kali katono nnyo nga kasini emu yokka. I was a nurse nga bakama bange nva nnungi ne katongole omutongole nga like mu ddwaliro mwe nnali nayogera line emu yokka ye yantuusa kweri bwe batula production ne bagi premiering e Uganda ne bagi premiering ne Nigeria. So when the production goes to Niger ne bandaba of all of us we anti mukama kali oyo wanjawulo talemererwa. So ate nga n'ebisebyo nali simanyirwa kwanti nakulira mu maka ag'eddiini ennyo abasiraamu abo nga baffe swala tekuyitako. So bazadde bange era mbeebaza nnyo in fact bankuliza mu ddiini. So na era nabeera nga nsaba era bwe natuuka ku ekyo ne babuuza ku bantu abalimu omwali Bamujuka, Ruth Wanjana, Kalibala, Patrick bani banungi bangi nze gwe balondamu. Ruth anagamba, who is that girl? Who is she? Ngano nenkana era nga nkyali kakolwa bwe butyo bwokitegeera. I was so excited in bavugana byange nenfuna phone call. I remember the producer is called Shadrach Karins or Shadrach, I don't know amanya gatera okunsomba pronouncing nankubira saakikiriza era neŋŋambako munnange yaliwo yali Ndausi. He was so excited naga no tujja genda bakola benyine bakola ku bintu byange. After 3 days ngandi Nigeria atandikira mu basita omwali Toto DK, Gentle Jack, Ramsey Noah, Emeka Ike, Jim Ike, who else? Yes, when nasooka okuzannyira ddala nabo andabe Tonto DK, Gentle Jack, Ramsey Noah, Emeka Ike, Jim Ike, Julie Abraham from Ghana. Ndaba ku TV nga mbegomba okufa. So excited. Very. Nakankana nga sibisobola. Tebyali okay. Kamanyi bandabeka nerese Uganda wano muzimu gwe gwaze. Si byangu baby si byangu okitegeera. So yasookera ddala bagiyita Yankee Boys. Gye nasookera ddala bwentyo. It was so massive nga naye nzijukira byansumbuwanga nnyo ku set. Manyi tubeeramu ne continuity mu production kati nga bw'oba wayingidde nga okutte n'okutakasawo kano noyingira you make sure that before you leave that scene nga bwe wazze. Naye nze najjanga nti bandaze n'akasawo nayingidde nako nkeerabira nti nazze nako buli kimu mbireka banzisamu emirundi gyange ng'enjo. Naye ogwokutano nagamba this is gonna happen. This is not gonna happen again. So nentereera had to breathe in and out. I say this has been my dream. Kanchikube inje jimusizimanyi ezimusizimanyi kubanga website ebisinga bakuwa nnyo tosobola kumanya nnyo title zibeerako ne but sometimes you don't put it on as in your head. Yeah. Happening. I had they really no not that like ngambalabanga ng'omuntu yenna wano gwennyini gwe katonga amatubeera onogamba nti oyo Genevieve mukazi wange oyogera mazima oba tukifunanga kumu ababazi. You see Kate potential. You see? So nange naye mbe nali ngamba banzanyira bulungi abachance bwenzijja ne mbalaba ate they had a crush on me and me I was like byajja byokka. It was a natural thing. Wow. Yeah, twatagana bwe kigenda naye go wenyini otuuka n'ogamba nti kyandeeta wano kuba majja. So when you concentrate on that you can't make it kubanga yengo y'omuntu ja kuba sinkana faces nyingi kuzannya nazo ate ngeri gy'obanga oli foreigner era people they will love to interact with you ate olusi kiba kibayisa bubi nti aba ayagala obeere nga gwe munne gwe mukwano gwe only him oba okitegeera. So nalaba nga tetujja kukisobola nze I had to quit it nengamba no let me concentrate on my goal.
They are all okay, but Abanigeria bo balinamu akantu nza kiri mu bo. Babaagala nnyo Katonda ewalirwa amangu. Nigeria ne bamugambye ebigambo byenkana watasobola ate ffe tuwuliriza nnyo eŋŋambo. Ne mu mikwano gyaffe giri normal, mu relationships like ffe Bannayuganda tulimu ffe akantu akali awo nga ffe si bonna naye abo. Nange nga nze nange ndi Munnayuganda nga ggwe, so tuwuliriza nnyo eŋŋambo. Naye ate Omunnayigeria bayagadde omukazi oba musajja tasobola kuwuliriza ŋŋambo, amanya kyayagala mpaka ng'akwekwatidde, so ekyo nakyo nze ndaba kiri special. Omuntu awuliriza eŋŋambo tosobola kubeera naye for real, you can't. I think I'm being realistic. Yes, you're being realistic. Before nali nga mutuufu nga ndaba tetulina lugendo nga omwana asobola okuzannya bwate nga tunabeera wano n'azannya nga ye kyafa yanoonya kamera, you know, nga yagala agibeeremu ng'agibeerako. I'm not saying you should not pay attention mu camera, no, but nga wali abeerawo nga ye yaginoonya nga yo temunoonya. But nawe tugenze tukulaakulana mu ngeri nnyingi, tukulaakulanye, tutandise okumanya stories zali awo ng'onajua bwe tukola stories zaffe ng'okirabirawo bulabizi mu bwangu gye kiggukira nga ekiddako waba azanya ng'omanya nti kino kyekiddako oba omulabira ddala nti aluleeta, you know. So but bambi tuze tu, you know, I'm really proud of my fellow Ugandans, my actors outside there. We really trying, you know. So manyi so soon tugenda kwera ku level ate ye mu Hollywood ate naku zino to submitting a productions zaffe utusanga nominees nga ziri mu United Kingdom, usanga mu US, usanga mu Ghana, usanga mu Nigeria, you know. A lot abaana abagize katwa nominate very soon. Mulindwa Richard banange you trying n'abantu bange ba Clay, a lot of them sijja kasanga kumenya abantu kubanga they are all doing great. So when menya akabamu chiba kibi. Yes. I sang before. Go ayimba akatungula akawomesenva. Singa na concentrating and hit nandi jikube. Nze what I believe nze okulemererwa nnyo now. I have that thing in me. When I love something, I go for it. I don't care what people say about me, so long as I know who I am inside me and the God I serve. God cannot criticize me. If you criticize me, to hell with your criticism. So that's it. Sobola okuyimbira mukawo nomanya nti seba eggono mweriri. Nsobola. Kanyuge. I love this song, like it's about God, the journey of, you know, love, you know, life with God. Ebezina chukuno so wagiri gutsubugi irarakia kiye wanemo kiyeseike. Yeah, it's God, with God, you know. Don't give up, you know. If you have God with you, everything can be. Straight up. Sobola ndumanyi nnyo nze ndi Muganda oli yennyini. I don't know, ndoza kuba mbabeera nnyo kumpi. Babeera nnyo kumpi. And, you know, tebansosola banjagala. So that's so friendly to me. Mbeeramu, like, ne bwe mba nfulumye kale nfuluma nnyo. Mba si Nigeria yokka kuba ngenda ne mu nsi endala. But bwe mba nfulumyemu nga na production bankubira. Nemanya nti kati luli nali nsobola okulwayo nga 2018 nalwayo for a whole year nange saakikiriza nendaba nga ate nsuuliridde nnyo gyenva kuba by then nga n'omulimu gwa radio gwa TV. So ate bwe nagenda eri nendwayo nendaba nga sina kusuulirira bintu ebyo kuba nabo okunteeka mu productions abo tebanteekamu nti I'm so pretty, I'm so what, I'm the best. No, bafollowing abafollowers nange benina ewaffe eno gye tuli. You get my point. So kati bo kunteeka production yawe bamala kunoonyereza nina abantu kyabaagala byenkola. It's very important. You get. So tewanteeka mu buteesi bwe mba nga nsobola ogamba ga Faridah kati nga bonnoonya sikunoonyeza onoonya. People love to know about her. Fena tetuli bwe tutyo kitegeeza nti ndi important. People love nina n'abagoberezi kati bo bakiconsideringa nnyo nti bw'oba batadde mu face yo mu East Africa ebakolera. Yes, CDMO, I don't blackmailing omuntu to I bribe them. No. Such chamkama chintambulirako. N'aban supporting. As in wabeera 10, those are my supporters. Okay.
I don't care abatanjagala ate nga nabo bajja kutuuka essera banjagale nga nkyali mulamu kuba ekitiibwa kya Mukama kintambulirako. Totera okubuulira enjirifa. Ekyo nakyo sikifaako. Mukama bw'ati.